You're welcome. Thank you so much. Thank you. Okay, since we are celebrating ebonies at 47, tugenda batumanya oluvo wamwe n'oluko twabantu bagala kumanya lwaki Nakawunde bwatutumirwa. I think I've given this story before. We had Burmese composers nga bayiya ennyimba so nga bola bakamuli olinayiya ebbaasa olinayiya omwenge. So this time omuntu yayiya oluyimba yayiya ng'ayiza ku muwala gwe bayita Nakawunde oluyimba. So nga mu luyimba lwe ataddemu ebyo Nakawunde nze nakuwonya ebizibu wali mwavu wali alonga. Kati oluyimba bwe luvaayo ne baluzannya mu studio, isn't it? After that netutandika okukola nga women skits, drama skits. Kati oluyimba olwo ne bagamba tulukole mu drama nga tuli ku stage then before nga tetunakujja ku screen. So ne bagamba what's the composer? Was it Moses Nsubuga? I think Moses Nsubuga was the composer of the song. Kati ne bagamba Harriet zannyamu ng'omuwala w'ekyalo mwolo oluyimba. So nenzannyamu and Mr. Katende was impressed. So nenkizannya ku stage ekya Nakawunde. Naye nga bakoze different songs Nakawunde ne lubeeramu then n'ennyimba endala. So then ne tugalawo stage ne tugenda ku screen. So when we sat down as a team to issue tuba tukola, then Mr. Katende n'agamba I think let's zero kola oluyimba kwe tuba tujja kwe tuba tubuildingira ebintu byonna. Emyaka namwe omusanvu ebonies gyegenda celebrate nga tukubalireko emeka gyewakamalamu gyogenda celebrate namme ebonies? I think namalamu oba 15 oba 14 kati olinanga emeka? Nze olinanga emeka? kati gobadde ompa emeka? Tofaayo bwe bakomyawo akadongo ako oba oli mu 4th floor? Definitely ndi ku 4th floor. But she's old enough. Dr. Bosanga. I'm old enough to consent, isn't it? Yes, she's old. Yeah, so nze ndi proud nti ndi nkuze ate ebyo bannaffe abatuvaako. So I think we need to value life. Ne tuva ku focusinga ku myaka. There's what they call ageism, where you focus on the myaka and then but let's focus on the myaka gye tukozeemu ki. I think for me would be the point, but of course obukulu ndi ku 4th floor plus. Abantu bagamba abasinga bwe bagenda bwolumbu baenjoyira good life, gundi ekyukamu standards of living baba tebagala kudda wano. Lwaki okomawo mu biseera ebimu nogamba kati kanzije? Ndi Munnayuganda. This is home. Eri nagenda nkyuseko ku bulamu n'embeera. So wano Uganda tebangobangawo. So nze bwe njagalira nkomawo. Nyabo ngamba nti enkyaddayo ate okomewo oluddako. Osobola okomawo nekyanze nagamba abantu seeri yanjawulo. I work my money, I spend my money, I enjoy my money. So I enjoy traveling. So see traveling in Uganda yokka. Traveling? I love traveling, yeah. Banno abagenda nga Barnabas n'abalala tetutera kubalaba nga bakoma ye gwe obawulizaako Paul Jingo. Sorry, not in Paul Jingo is in a different country. Nange in a different country. Kati so kumanya lwaki Paul Jingo tajja. Tobawulizaako made twewuliza naye buli muntu, you have your private life. Yeah, so I got much rush job because of this. I only speak for myself, since I love home, I love seeing my brother, and I love Kute, Fuzi, and the new members more. Abaana bangi abapya Bambi, yeah. Never single one bagamba naba inspiring which it's going to tell you. Nakawunde ow'omukyalo. Oyo ate nga nali sibeerangayoko. Nali saakulirako mu kyalo. Obuweereza ne acting tebikontana? Bwe nabeera mu ebonies nali sinaba kufuuka mulokole. Obuweereza kati butambula butya? Obuweereza sirina ministry nti yange. Obuweereza olina obuweereza? Nze ndi mukyala musiraamu.
Oh, sorry, I beg your pardon. It's okay. Ekitambaala. Obuweereza nze ndowooza is your faith. Ndi mukyala mukkiriza era ngenda mu kanisa n'ensaba naye siina nze ndowooza obuweereza baba bategeeza ministry. I don't have my own ministry, but if you ask me to preach, I can preach. Wafukira ddala pastoress aguddeewo. I've never been ordained. I'm just a scholar like any other person, bw'osomera ekitabo n'okyagala, so yeah. Okay, waliwo ebigigana nti omwami yakugaana okuddamu okukutinda n'agamba ogende mukoleko ebirala ebweru. Okay. Never heard of that. Wanje? I've never heard of that. Never. Mwami mwana kyogana tokiwulirangako omwami n'akugaana nti oba n'agamba omukyala ebyo biveemu ova mu kuyimba babagamba naye nze it's not in my history. It's not in my history. Nti no. Ng'oggyeko okuba nti kati wadda mu bulokole biki ebirala bikutwalira obudde byokolako eyo kuba abantu bali bakumanyidde nnyo mu acting nga bangi bakutunuulira bakuyigirako bingi. So when I came to UK, I went back and studied nfuna degree mu nursing. So I've said it on other reporters. Nti I'm a qualified nurse now and I'm in the management role. So I'm quite happy. Actually, you've hit on the point that Ginger Galanti. Obusawo bwange bwe nasoma. Wano Uganda sibuwulirangawo nti omuntu yabusomye. Obusawo kyo. Kati nursing erina 5 fields. Eriyo midwives. Nabera pediatricians, b'abaana, naberawo mental health, naberawo general nurses, bana babeera mu ddwaliro, ba general nurses bajjanjaba buli kimu, naberawo mental health nurses, then naberawo ne learning disabilities nurses, kati nze ndi learning disabilities nurse. Kati nze nasoma oba nakuguka mu baana abazaalibwa nga balina obuzibu ku bwongo, nga si mental health. Naye nga olumu bayinza okuba nga tebakula kutuuka ku milestones omwana zalina okula okutuukako okuba nga bo processinga information eyo bwate sibe bagiprocessinga. Kati mulina abaana babayita ba special needs. Special needs. Epilepsy is a physical health thing. Naye eno kiba kyaffectinga bwongo bwa muntu naye nga tekiwona. Autism is part of that. There are so many disabilities, learning disabilities, oba syndromes nyingi. Kati olaba Down syndrome, nolaba Lennox syndrome, nolaba Fragile X syndrome. Byonna naye nga biva ku ngeri obutonde bwaffe gye bwegattamu. Then nozaala omwana oyo n'aba nga alina obuzibu. Abamu bakula ne babeerawo, abalala obulamu bwabwe bubeera bumpi. Wakola research amala n'olaba nga Uganda teriyo nga byabisomero. Saakolako